media yaffe kusensonga ekiro yasula mputula emiggo kati nkubonereza kummanyiro nswaza otya mu bantu gwalolooza nti gwategeera ennyo okunsinga ffe tuli basajja mulina okulowooza ffe nga twalowoozezza dda yankuba emiggo lwaki namutwalako abaana ye lwaki neenobyanobya amaka g'ebitiibwa bwe bityo baganoberamu nze maama wange nakula tanoba nga ne taata wange ne bwamukuba tuli awo ffe nga tulwanira maama waffe naye nga taata amukuba yankuba oba obimuyingizaamu nze wadde maama alinga ng'eyantunda naye saamukyawa kuba yampita yayita omusajja nange nga wamaze okuwasa amubuuza kati bonna bagenda kubeera mu njeemu oba oli ogenda mutetenkanyiza ko ye kati muwala ogwo bw'oba olaba asaana ki ko maama gwe bw'oba olaba asaana ki teyakuzaalira takoledde buli kimu wakisiraani nti emirimu gyo tegitambula maama n'anyiiga nnyo n'amugamba gwe mukadde onyiiga biki bimeka byenkukoledde bisinga n'emuwala we ebbeeyi gwe kyolina okukkiriza buli kimu ekibaawo tunula butunuzi linda kasukaali k'akoomwezi. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nga wetwabasuubiza kitundu kyaffe kyakubiri tukyali ku SB4 Media tugusa ensonga era nga tukyayongerayo n'emboozi eno mu maaso nakusuubiza nti programu eno tugikwatira mpolampola okuginnyonnyoka okubeera nga tugifunamu ekyokuyiga wamu n'okwebwa ku magezi ag'enjawulo. Kitundu kyakubiri sembeza akatebo kalire yasubiddwa ekitundu ekyasoose yitirayo ku SB4 Media YouTube yaffe obire nga ate okuberera emboozi eno okubeera kitundu kyaffe ekyasoose naye nga abatuteekamu akasente bannaffe ba Sorange Women Syrup nga omukyala ogenda mu nsonga ze ez'ekikyala ofuna pain zewaleesenga cramps nga zikozesa bubi totawana kwerumya ng'onywa amazzi esimanyanga agotya weesibye ekigoye kozesa kasorange kano jakasanga mu pharmacy, drug shops wamu n'ezi supermarket ezikuli okumpi okubeera nga ate okeefunira okakkanya pain eyo wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwano Arcade. Ensonga za beddings bazeesigaliza buli kika kya beddings kyonoonya bakirina baweesaziwa and Sons wamu ne bannaffe abawamato estate management nabo tuli nabo tukyatambula nabo baga nti gwe landlord yazimba ennyumba yo naye oyitekamu abapangisa naye nga abapangisa bano weegoba nabo tepo okukusasula bakwasa ennyumba zo bakusolooleze sente bazikube mu muganda ekyokuba babanja abapangisa bano kibalekere bulinda bulinzi sente zo babayise bawamato basangibwawo ofisi zaabwe ziri awo Lungujja ojja kubanga n'essimu zaabwe ziri ku screen okwo bakubirako ko obeere nga ate obeebuuzako ebisingako awo babayise bawamato. Tukyeyongera mu maaso tuluka SB4 Media tugusa ensonga. Owaye ngende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kali nyawo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa wamato estates management wangi wawe nyabo
katubanjulire wa Motor Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Motor Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Motor Estates Management. Kubanza obufumbo nabutegeera nti ntuddemu lwa maama sina lwa abaana maama wange alina okulabirira maama wange ensirika n'awasa ne beekole obuntuntu ngalowooza oba naalumwa pe yawasa mu nnyumba nyini ngalewooli ng'omwana wo wa wiiki emu olwo omukazi gw'abasizza nga amugamba atya abakazi naawe ekyo kiri layisi nnyo amugamba kimu nze oyo si kyamwagala namugoba dda ya biki biki kuba omukazi waliwo buli yajja nali ndi mukooza n'akwata engoye n'aziyiwa n'agamba gwe omusajja wange omwesibako teyakwagalira wuuyo yalabirira n'abeewammwe mwena muli banaku nempulira nze nanga mpeddewo namugamba kimu bw'obanga oyagala kuyomba yomba ng'ovuma nze naye ate ebyewaka maama wange tomumanyi naye takumanyi lwaki oba obimuyingizaamu nze wadde maama alinga ng'eyantunda naye saamukyawa basigala omwagala nga maama era nasigala mwagala era nga nkyamwagala gyali era nga ne wabaawo ekimutuukako bamumbeera gyali kubanze bwe yalinga nnyumiza engeri gye yanfunamu ekyo kye yankola kitono nnyo kuye nange kunze kuba yali waddembe okunzijjamu gwe first born nze asembayo naye kati nze asembayo naye ng'abaana abalala bakulu naye nga nabo batono nnyo abamanyi taata kuba yalinga abaleka nga bakyali bato akufunisizza olubuto akamu kaali kayonka ng'eri waliyo olubuto okitegeera naye ng'abeera agamba naye ggwe wannuma nnyo tewandibadde ggwe buli bw'abaako ekimunyiiza nga nkuba agamba wannuma nnyo mwana ggwe singa omanyi bye wampisaamu kati bwe yalinga biŋŋamba mu buto nga ono naye amalira ebiseera abeera buli ssaawa nnangira taata wampaka kibiki biki kati bwe nazaala ne mpulira omwana nga bw'aluma ne nnyongera ddala okuwa maama ekitiibwa era yaŋŋambako kimu mwana wange nkubuulire sikwagalizangako kibi kuba yampita yayita omusajja nange nga wamaze okuwasa amubuuza kati bonna bagenda kubeera mu njeemu oba oli ogenda mutetenkanyiza yagamba kimu inze nafumbira ne bajja bange baali 6 naye nga batukoledde ng'engeri enju eri wano endala wali naye nga bulinga busiisira naye nga buli omu ali yekka ko ye kati muwala ogwo bw'oba olaba asaana ki ko maama gwe bw'oba olaba asaana ki teyakuzaalira takoledde buli kimu wakisiraani nti emirimu gyo tegitambula maama n'anyiiga nnyo n'amugamba gwe mukadde onyiiga biki bimeka byenkukoledde bisinga n'emuwala we ebbeeyi gwe kyolina okukkiriza buli kimu ekibaawo tunula butunuzi linda kasukaali k'ak'omwezi maama n'atuula n'akaaba era yambuza kimu n'ambuuza bulijjo abikugamba bino nze ebyo bitono nnyo ku byakugambye nze anangira byonna nga bw'obimanyi buli kimu kyakukolera era obunafu bwange kukoona ku ggwe buli bwayogera ne muddamu nga nkuba
Nangamba mwana wange nali sikwagalizangako kibi. Newe kibanga kikosa nnyo obulamu bw'okutuuka wano kuba nze nali manyi nti buli bwali buto nga bw'omunyiiza alina okukubattulamu kuba nange walinga onnyiiza n'enkukuba. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ng'angamba kati tukoze tutya ng'olwo omusajja amaze okugenda yamugamba nze wabula ngenda ne mukazi wange. Ko maama kati ku luno woosazeewo okufuuka mukazi wo omwana wange muleka ali waabwe. Ko ye waabwe kino wonna nga watunulanga nze. Olwo ffe abalina olubiri tugambe eki. Yali alina ennyumba nga nnene. Abeewaabwe baali bamuzimbira. Ennyumba lubiri lulamba. Eyo mu kyalo. Kati bwe naddayo ne mugamba ne lwaki tetuzimba. Ne tuva ewa maama wo. Baganda be nga balinga 8. Bonna bajja ne beeyiwaawo ne banga pate. N'olyoka ogwa mu bintu. Ne mugamba naye twetaaga kuzimba. Ko ye kuzimba. Kale. Naakola ssente. Nange bwe namala okuzaala aleese omukazi biki nanfuula bize nanfunira omulimu nentandika okukola era nazimbayo n'ez'abapangisa eyo mu Nnyendo. Naye nze kweyo ennyumba nasooka kutundako ewaka okuzimba ennyumba kuba yambuuza kati kwegamba gw'ogenda kulerawo engalo olambiikiriza olowooze nti enju ojja gibeeramu wekka nga tewateekako wadde 10. Ne mbigamba maama. Maama n'agamba n'asala ku kibanja ewaka kuba mu ebyo ebiseera yali aguzeeguza obubanja banja nga ssente weeziri. N'atundako ekibanja zaali $5,000,000. Ekibanja kya lusuku kyali kinene nnyo. N'azimpa n'enzimutwalira. N'ambuza kati ezo ssente? Ku ssente zonna ze nnina kati oba olabye okumpa? Ne mugamba bwe tufunyeewo. Naye kwatako ezo bwe tunaafuna endala nja kuzireeta. N'atandika okuzimba n'eggwa. Kati bwe yaggwa. Noono omukazi nga tukyali mu nju. Naye. Olwo nga muli mu mbeera ki? Nga weta kutalina bbobooli. Oli yankola buli kimu. N'ofumba akamereko kuba omusajja yali taŋŋanya kumufumbira. Ng'oli yalina okufumba. Ofumbidde abaana bali basireeya nga bw'obamanyi babaleetera bino eby'omu wooteeri biki enjala ziriyiirya eri. Nze nga nfumbira abaana asanga ofumbye oluusi agiyiye oluusi ataddemu omunnyu mungi okitegeera akusanze oyoze engoye azisudde akubaludde tewali kyataakola nensirika omwana naaweza omwaka gumu oyo omuto oyaweza omwaka gumu nenga kati wano nninda ki nembuuza mukwano gwange oyo omuwala nemugamba omwana kati waali akuze sawa nonsobola n'okumujja kumale kuba yaŋŋamba bw'ofunanga nga ofunye ekikusoomooza ekyamaanyi onkubirangako nze nina wona we nnyinza okukutwala n'okola nga bakusasula kati nembuuza abaana benzadde mbateekewa era bwe n'abatwala ewaka
agenda abajjeyo sijja kuddamu kulaba ku baana bange kuba ye yakiŋŋamba ddako olikwate kubo n'onoba abaana basiibule nenkwate kubo nenvaawo oyo omuwala n'antwala nembeerako naye yali myezi 5 nga ye yali ayina abakozi era ng'obwana tubulekera abakozi ne babulabirira myezi 5 we nafunira otusente kuba baali basasulako akasente nempangisa luumu ya muzigo gumu gundi kisenge kyokka nti kateni yeyawula nenzijayo obwana bwange netubeera omwo akalimu kakyaliwo nange nenfunayo akakozi kato nentandika okawa emitwalo 3 kuba nali nkolera emitwalo 10 nsobola okupangisako akayumba nafuna sente zange zensobola netubeeramu omwo bandyawo ng'omusajja wuuyo yatuuka bw'ati simanyi kwasi bifa media tugusa ensonga tukyongera mu maaso n'emboozi eno mugiwulirize ofunemu ekyokuyiga abazadde abali eyo naye nga batuteekamu akasente bannafe abasulanjo minisirap nomukyala kasi tugenda musomeza ez'ekikyalo ofuna payini ziwalisinga cramps nga zikozesa bubi kozesa akasolanjo ojja kubeera ng'okasanga mu supermarket Blaga shops wamu nezi pharmacy ezikuli okumpi kakakaso ministry ebyobulamu baziwa and sons bali kumukwana akedi bo bakwetera beddings buli kika kya beddings babirina buli kyolowooza nga kya beddings babirina ali akubeyi ntono so okubango bamusubuzo so tukayo no subula naye gwayagala akamu basobola okukuguza ate ng'era bakwana delivery so okubango nawo oli nobakubirako ko nobatuma ne bakuleetera wonna woli tukyeyongera mu maaso so ajja tomanya yamulagirirawo simanyi yamuleeta naye nga kyeninamu obona omukazi ye yamuleeta mukwano gwange osanga yamukubira n'amubuuza nga ayagala kulaba baana bandyawo ng'atuuka teyakambuwala atuuka asitula bwana bwe abutute kwa ice cream biki abaana bavuddeyo ng'ekyamazima basanyuse kati mukazi wange ogenda kudda ddi ewaka olamaze ebbanga ki ng'ovuddeyo omwana bwe yawaza omwezi emyaka nenvaayo mu bufunze gyalinga myezi 8 bwe yajja ganvuddeyo naga mukazi wange nze sikyalina mirembe yali takimpitanga nako nti mukazi wange sikyalina mirembe buli kimu kyenkola kyagootaana tewali mukazi gwe nfunyeyo mukisa buli omu ali akasente kange konze esente wamwe ezisobola okuggwayo mulinga abalina ne fakitole yaazo ko ye kyenyinza okugamba nti sirina mirembe n'abaana bange mbeetaaga abaana baali bakulu nga buli ssaawa bamubuuza naye mami ali luddawa kuba nze gwe bamanyi nga maama waabwe mami ali luddawa kati omulengera bwatuuka n'afa yalwala nga siriiwo bwe yalwala n'alwala maama we naye yagenda bweru sajja azinze n'omwana atuuse omwana afudde naye kati laba n'omwana waffe yafa tewajja na kuziika nze nali manja kulabira awo atiisi tewandikomyewo sajja n'akwasa ennaku nga byayogera olaba biva ku ntobo y'omutima gwe neŋŋamba mukama ngumya bugumya sina kye ŋŋenda kwogera kansirike busirisi n'ayogera byonna n'abimalayo ne mugamba kati omwana omukulu asoma taamu emu ewedde tugenda mu yakusatu kati kuba yajja mu Gwomunana nga tuli mu taamu 2 naye ezo zonna nzaazisasula golowooza tasoma ate byonna nze naye simanyi nti asoma naye nga bwe mbitegedde jangu tuddeyo ewaka tuddemu tukwasaganye
olwakuyite wakanga omukazi oli akyaliyo akyaliyo kumanya abasajja mumanyira akyaliyo kati ne mubuuza ate oli ali ewaka mboli namukyawa nze sikyamwagala ne mugamba kati nze bye wankola n'oli by'omukola kati saawa eno nze golabanga omulungi neyewozaako biki nensirika ne mugamba bwe neerowooza ndya kujja bandi awo ng'omukwano gwange ajjo ye yali ex we nga mbuulirira biki sajja wabasazeewo biki kwa tekuboddeyo ffe batono nnyo abatwegayirira ate bwe bagwe mukisa gwe ddayo mujja kuteesaganya nakwata ekkubo nenziro naggala akazigo nenzirayo nga nsooka nembalabalamu sente zensaasaanya nezempa akazigo abaana balwadde yenze nakanzireyo mu lunaku olwo nayo yanzira wange mu kazigo lujasi lwatuuka bwe natuuka bwe nti yasooka kunzijjako baana n'abateeka wali nakuulikayo omukaano biki oli kati kyekisiimuula nangamba ojo yali anneesibako nze gwe mukazi wange gwe mmanyi oli yali talina lubuto yali ng'alina olubuto kati bwe yalufuna ne luvaamu ng'ebyange kuba yamuwutula kati n'addamu n'afuna olulala ng'ali lubuto lukulu naga nze n'ekyo ekibuto singa kivaamu nze abaana bennina bammala ekiro yasula mputula emiggo kati nkubonereza kummanyira onswaza otya mu bantu gwe walowooza nti gwategeera ennyo okunsinga ffe tuli basajja mulina okulowooza ffe nga twalowoozezza dda yankuba emiggo lwaki namutwalako abaana ye lwaki neenobyanobya amaka g'ebitiibwa bwe bityo baganoberamu nze maama wange nakula tanoba nga ne taata wange ne bwamukuba tuli awo ffe nga tulwanira maama waffe naye nga taata amukuba yankuba keera nakeera kusibamu bwange n'engenda era gwali mwezi gwa 12 bwe natandikira okupostinga vidiyo zange nalinga nzisevinga mu ssimu naye nga sizipostinga era nentandika oziteeka ku TikTok abangoberera bangi nnyo. So kati zino video taziraba ye? Era ziraba. Era waliwo gundi ani Honorable oba omumanyi abeerako ku TikTok nze simumanyi nnyo. Omutonotono? Katono Kanyarwanda. Lwe yankubira kati enkeera omusajja nankubira golowooza abo bahonarebo balina gye bagenda kutwala jasi bakusudiya busudiya baagala bukamera era bwe banaamala okujjako bye baagala nga bakulekawo era ojja kubonaabona mpaka nakaaba nensiita ebigere akazigo nanange obwomu buluma obwomu buluma nga naye buluma ng'olina abaana kati abaana wavayo nabo babalekayo nabatololayo nabajjayo kati woli tamanyiwo wali wasengukawo nasengukawo aye kati nenninya ne levo nafuna ey'ekisaakaate buli kimu nga mwekiri wali naye ndi open lukalala nga bumanyi abakazi b'emizigo lukalala ne kati omaze ebbanga ki nga wavaayo? Era kati guli mwaka gumu. Yalekezezako okunoonya? Olowooza? Yagendako ewaka kati maama ye namukubira kwolwo olunaku lwe yagendayo nze namukubira nimugamba maama nakyaddeko ewa ssenga kati nga bwemanyi maama bwakimanyi nti ono mukubi ye yagamba osanga yanobye oli ye tewamunnyonnyola nti oba biki na biki waliwo yamugamba mukazi wange aliko eno ko maama osanga ali wa ssengaawe kuvaako olwo nakubira sisita ate sisita ye nga yamweta mwadda yamuwalabula buwalabuzi
sister wo n'asirika n'abuuza oyo omuwala namugamba wabula nnyamba buyambi ku luno tomulagirira gyendi kuba nakimanya nti gwe wamulagirira eri naye ndekera emirembe gweoba oyagala ddayo ofumbe gwe yali takukozesa mwali temweryanga mbawulira beeryanga obawulira shanga bamanyi n'okunsitula ku katanda bo ne baddawo gwe ne weebakaawo oba n'ogenda mu baana bo wakitegeera naye ng'oliawo ogumye nze nga newe mbalaba bwe nti tewali kinkyuka oba nkyuka oba biki oba nyiige nga bo bakati bamala ddi neneeyebakira kitegeera ng'omutima gwakaluba nga webamalawo ti nga ngoddako kubiri nga weebaka ekyo kyo nali sikikola nange nga nina okwennyanyala baba bakutobeza nga birekanga bwe biri oba neŋŋenda mu baana bange kuba kwaliko emifaliso ebiri oba nga neeyaliraawo ne beebaka nange nembuyiwaawo pakasaawa zino so kati wobeera otonda kyo mumiisingako jasi kundabirira yali akulabirira yalandabirira ekyo kyo yalamputula naye ng'atuwa buli kimu kye twetaaga kitegeera lunaku kiro yali akutuddeko lwolitalyerabira waliwo akuba nti kati era gwe tobimanyi waliwo olunaku lwe yankuba yanfulumya geeti ye n'agenda nga nkuba mpaka waabwe ng'abantu bonna bakuŋŋaanye bati nankuba nali ndi mu kiteeteeya kati bwe yansamba teke bwe nti n'engweri olugoye ne lugenda waggulu ate abakazi ne babuuza naye ekisajja goli kisajja ki n'okuba omukazi bw'otyo ng'atalina bazadde be goloza ye tebamuzaalanga ggwe abakazi ne bagenda ewaabwe w'omuvubuka ne bagamba omukazi maama waabwe mama nagamba waliwo kipya kyakola kyesimanyi buli kimu nkimanyi ne nange omwana yantabukako nange taata we bwatyo bwe yalinga nkola byonna babirabira ku taata waabwe kitegeera maama wali talina kyawabula ekitegeeza kwolwo bwe yakkuba ekiteeteeyi nekigira waggulu munda mwalimu akabikko omulalo ebyo byokuba yansanga ndi mukooza nga sirina ngoye ab'okukyalo ne beerolera nansamba tteke mu ndera nempulira nze nange obwongo sikyayina abakazi ne bakaaba abaali awo olwo nga teri asobola kujja kukutaasa tewali kuba yabagamba mugeza ne muntunuzaamu kamera namwe mujja kungwako kuba ebisinga yalinga abikolera mu kisaakaate singa yali abikolera nga biri open abantu bandibadde babipostinga naye koolo yannyambula kyekyamazima nempulira nze nange abantu abakazi ba ebisaakaate bibaamu ebintu bingi kale ffe tubeegomba naye kati bolengera kye baliko interview eno wanaagiraba taakunoonye bubi nnyo talina kyaŋŋamba ne wajja ng'aseeka tosobola kuddayo wendi ndi bulungi nga bw'okiwulira akasente nfuna abaana bange mbalabirira ewaka ndabirirayo maama namuzimbidde kati tewali kyaŋŋamba mu mwaka gumu Kampala bwe walema nga ngenda ewaka nafuna $6,000,000 nenzimba maama ebisenge ebi kayumba katonotono nga nkimanyi Kampala bwe naagaana nga ngenda ewaka ntuula bangi bankutte ku mukono bangi kasa natandika opostinga vidiyo zange ne baziraba batandika okumpagira bambi abavuma ne bavuma naye saafaayo ne batandika okugamba ebizibu byo biteeka otya mu bantu weeswaza naye mukwano nga tekinaba kutuukako wali okuddeko mu mukwano bukyanga ozaalibwa mu love like love noyagala omuvubuka oba omusajja mbadde nabitandise ng'oyagala ono yennyini wafunyeyo omulala mbadde nafunyeeyo naye olwamaze
naye nankola ebyajaga nembivaamu kati sikyayagala ebyajaga byebitya sikyayagala osanga nze sirina mukisa gw'abasajja sikitegedde yakoze ebyajaga bitya sajja wa yakukitinzeeko omusajja atakiitinga ogenda kumugjawo anti waliwo okukiitinga naye ng'akukweka ng'akukweka ono teyakukwese teyankwesa era ng'oli bw'akola kati awo kansooke mbiwummulemu ndabirire obwana bwange ekitegeeza ono tata w'abaana ye tokera nka lunaku n'omwagala ekyamazima saamwagala namwagalako buntu bwatukolera naye nga nze mbulabanga yalabuwa abaana be naye nga nange nfunira awo kisoboka omukazi okubeera wamala myaka ki naye emyaka emeka naye okuva ku myaka 16 kati kaŋŋambe 2019 mu covid awo ng'atandika wewatandika naye kati oli myaka emeka nze nina emyaka 25 kisoboka omuntu okumala emyaka 5 oba 6 mu bufumbo naye nga tafuna nkola buya musajja bangi waliwo ababeerawo nga era kati nganze nga babeerawo lwa famire zaabwe ababeerawo lw'abaana baabwe nga baano badda naye nga bakuumiddewo kitiibwa abakazi babonaabona sijja gamba abakazi bokka kuba mulimu n'abasajja ababonaabona nga abakazi babayisa bubi naye abakazi babonaabona bananga omukazi waliwo bwembeera awo nenfuluma geeti nendaba omukazi ng'alina obwana bubiri akamu akasitudde akalala akakutte ku mukono bagenda kuyiiya mbeera nenzijukira ebyange nsooka nzirayo nensooka nkaabamu akatonotono ku baana bolinako omwana w'obuwala bonna balenzi kyekinnuma tibajja kutuuka banoonye taata waabwe nawe yalibadde nga muwalera bajja kumunoonya abaana tuli batono nnyo kuba nze saanoonyako taata wange saamunoonya okusinziira maama bye yaŋŋambanga saatawaana naye nga kyennyinza okugamba abasajja bw'oba ng'omanyi nti togenda kubeera na mwana wa munno kyamazima tomwonoonera biseera fyuca y'abantu efa bwetyo kati akugjeeko embuziyo akukunkumuddemu obwana tagenda kubeera naawe bano bajje bagwe mu ggoonya kibi nnyo ggoonya eryoka ebagajambule bana ebintu si birungi tukulimba sikitegedde kikyogezaako kuteri yakuggyako embuzi yakuggyako embuzi akuzaddemu abaana akukozesezza kati golowooza abasajja bameka banoonya abakazi abalina embuzi nga tebabalaba ne bakyaliyo abakazi abo sisuubira kuba kati abaana balalamu sabakolekedde ggoonya banno baveeri banno bagwe mu ggoonya zibagajambule kati olina ggoonya simanyi naye nga si kirungi seka oliba olaba ki sikuseka mpera nyimba kyogera kama ndo yatera nnyo okukyogera era towode wekyogere nga watalina mu mutwa ani oyo agambye singa badde muno mutwala yalabadde agukuwa mba simanyanga muyasa mbona mbu nemugumutera ku ssimu atera nnyo okyogera simanyanga mbu nasanze wala nasanzeyo ggoonya kale mulimu abasajja nga abamu nga egundi yaabwe nga bakula batono nonze ndi Ssaalongo oyo yekojja wa SB4 Media ate oyo yagwenyuka totutya ate neno kyabamanyi nze ndi Ssaalongo teraba so asobola basajja bamu
kati waliwo abasajja abamu nga solido zaabwe entono owulira kati gwe ate ng'oli munene ng'oli mugazi ku ye ngolo ki ekyakugazira ngoli wasookerako olwedde era yaba yabikola kati ate waliwo omulala ate olwo okubanga yabikola naye nga yenkananga umalo solido akatono bweka kati ate woozadde olowooza oddawo nga bwe wali gwe lwakuba oli musajja nti tewali kikyuka ku mubiri gwo bagamba nti baliwo mufungo kati nawe anteira mulekewo munnajja asangeyo kigoonya kiryoke kimulye nganze kyenkugamba wange teri mugabana era gwe abyogera gwe nga abakugabana baani naffe tubiwulira omwana ono gaba bajja okusangayo kigoonya kigwewuwo tewali ggoonya waliyo kiwa gwe kati jasi busitayiro obuba bungi bwomanyi naye kati abakazi tuba tuggoonya sikulimba busitayiro bwebuli buli kamu oba okamanyi n'okusumulula akaleega kati nagenda sisobolako kukaleega ono gwe n'akakyawa nali naakamufuna toyagadde ate tugenze yasooka kunsumulula kaleega nemubuuza gwe atayambala kaleega wakasumulula otya yaŋŋamba omuwala gwe yasooka naye yoyo gwe yakyaye naye nga naye yali tamwagala ku mutima kati nemubuuza oyo omuwala gwe wali osumulula akaleega yali ng'akyasoma yandaga ng'otubeere tekuli tutono nnyo kati ate akaleega wakayigirawa baye sisomolangako kaleega akusumuludde akaleega akwambudde yambudde kyokka akwambula tagenda kuddamu kwambaza owulira akwambula n'akuleka akwambula ye kalisa amaliriza ebibye neweefaako akaleega kano kabeera katya leeki njaga kayiga kasumulula bwegende wa anteira nina mukwano gwange akigezeseeko bamubuuze mukono ogwa noono naye yakola ati n'atandika bw'ati ogenda okulanga akasumuludde natyamu n'akasuula wali nentyamu era kalisa yanyambula ati sooka olindemu katono akaleega wakasumulula ddi naffe bennyini abakasiba katutawaanya enkasumululani nze wanga yambala zibobo tube kaba kagundi kawanga kaguka silivulesi totulimba kulimba enfunemuki nga ndaba abeera akola ati ku TV kana akaleega ke bakola bati lwaki otulimba tube ate baze simanyi seetegerezanga nnyo na mukrozeti ye kati gezaako okasumulule bw'oba tokasumululangako bajja kikubuuza okiwulire so osanga omusajja nga solido nene agenda okujja ono gwabadde ofunye yasanzeyo okugoonya sigambye kunze kati goonya kiri mu bintu bingi okugwa mu mbi ezibadde sizizo olabiridde abaana owulira obuvunaanyizibwa obutali bubwo ate kikumi banange banyinza kugamba ki si kyangu kusanga musajja agenda kulabirira n'abaana bo kigamba abakyala abali eyo si kyangu abeetegese okunoba era kasito banange kyenyinza obbagamba abanoba munobe nga mulina we mutandikira nze nanoba mu kisiru kati weetegese seetegese kuba singa naye neetegese nandibadde nga nvayo oluusi nga nina ke neekoleddewo naye navayo akalimu baakanoonyeza akayumba maze kusondasonda busente bwenkoze ku mulimu okitegeera so abasajja mukola bubi kati gwe n'olaba omukazi akuzaalidde abalongo bameka abanoonya abalongo nga tebabalaba n'olyoka omukubako ekyetere ky'omukazi nga tekitunuulikikako k'oyo omukazi nga bw'omulabanyirira ninga lwaki mba mukubako ekyetere era kiba kyetere lalongo bamugattako maama bamugaseeko dda ate yaba asoose analongo tamugattako tekikkirizibwa so nga towumbawumba omwami wo
Asigala taata w'abaana. Mm. Obaka kye bamuweereza nga taata w'abaana bo. Nze kyensaba nsaba mpeeko omuzigo gumu mbeeremu n'abaana be kuba sisuubirayo kufumbirwa. Anti awagambirawo oluvu mukyala we. Tugenda mu by'amateeka. Ayi kyogera sogwa nabeerawo nga takulya. Nga lwaki? Nze osobola n'ozimba ennyumba yo n'omuwako omuzigo nga tomulya nga yayitamu abasajja be. Nedda sigenda leetamu basajja. Ate tunobeerawo nange bajja kunkyaza. Lwaki nze mbambaleeta kuba nne mu kazigo mwendi tewali ajjamu. Kale muweereze obubaka. Nze mbambi mbadde nsaba dadi w'abaana bange gwe sigenda kwogera naye ng'omanyi. Nsaba ompeeko omuzigo ku gino egiri gy'otegedde. Ompeeko omuzigo gumu mbeeremu n'abaana bo kuba sigenda kusobola. Sijja kusobola lenti wa buli ssaawa. Kyokka olina obbaweerera. Ate nga nina obbaweerera. Sigamba nti saateekamu maanyi gange. N'obazzaako. Nangeera. Olina obbazzaako. Okubazzaako. Kale nnyo obutwa n'enfu. Nze nga ndabanga oyo dda omulimu omwana. Weebale kusiima nenze nkimanyi temuli. Omwana manyi olubuto wabeera? Amma. Oyo ye muleke, oyo ye yakoowadde. Olaba ntuno size nezuba wano. Nze ezo ze mbeera zange. Nkuvadde. Ate n'ekirala nti ndina abantu besimanyi. Era ziba zirina okkuba. Eto. Bamiezi 3. Oyo kojja kasita nagayo yo. Ulira walaji mukwano temuli lubuto. Wakubadde okubera olubuto. Iye ofa kinensi. Waluli. Temuli lubuto. Olaba oyo kasita asonga oyo. Oyo olaba oyo. Mwabala naye nze nina akayiso ka myaka 5. Sisuubira nti kayiseeko. Kaakano n'akakateekamu kati oŋŋamba otya nti ndi lubuto. Bakateeka wakyamu. Ne kakati sobola oteekamu kaaki? Atakola ki? Banyambula. Baida we natuuka nandeepinga n'okundeepinga. Natuuka nenzikiriza. Naawe omuntu tote mugundi. Natuuka nenzikiriza kale. Akulambudde akalega nga asende onenda kwa mwate bande. Anti nasooka sigame nti teyankozesa. Nasooka neneekuba mu mutima nembuza nayo n'omuntu sitole ekyali biki. Waayi ningamba waayi olede nange nayidde dda. Nekiggwa. Naye ng'omukwano gunyuma kwoyo gw'oyagala naye ng'akwagala. Oli oyidde. Kye nawulira nali sikiwulirangako. Koli omusajja. Kino wawuliranga kirungi. Nawuliranga emirembe giri wange. Olimba? Nawuliranga emirembe giri wange. Nojja. Kyokka mu kujja kwange ate n'alyoka nkola akantu. Kuba yakimanya. Manyi omuntu bw'amanya ebizibu bye wayitamu abikozesa. Wamujja ku TikTok? Sisobola. Wabimunyumiza? Omukwano ogumanyi. Akulaba n'abaana akubuuza abaana baana. Yensonga lwaki kati? N'abakyala nga tuwumbawumba dakiika ng'emu 2. Lwaki abakyala mulina gundi eyo? Musajja mufuna leero nga nze mmaze nawe emyaka 8 n'omunyumiza byonna bira bituuse mu myaka 8. Kuba mukwano. Ate tonjolako kirungi na kimu. Omanyi nti mutuufu okitegeera. Gw'olabye leero. Gw'olabye leero. Tobimugambirawo ssaawa eyo. Gye bali nno nga akufunye tododo mu ssaawa 8. Zero kola ssaawa 10 nga buli kimu. Anti kuba nti nange ssaawa eno ndi wano ndi mu byo bagamba byonna. Okitegeera. Ngamba ng'ogudde mu mukwano. Mukwano gwo gulaba edduka naye nga. Anyway, bino ebintu mama abadde abimanyiiko byo. Tabimanyi.
ate n'essimu talina ssimu nnene nti anaabiraba nande webimutuukako era naye aba akiraba tewali kyennimbi naye nze nga kyaba amanya mwagala nnyo ate era siri mukyawa kiki ekisobola okusikiriza okuddayo omwami wo kale sisobola tolaba neekazizza sikaabye naye nze ng'obulamu bwange bwonna n'abamanyi mbeera mu kukaaba naye sikaabye ki ekigenda okugyawo okukaaba ogenda kukaaba pakadde sanga nfunye omutuufu ogenda kumugjawa ono si mutuufu anti oli yasonzeeko ono si mutuufu omutuufu ogenda amanyi n'ezigoonya omutuufu ogenda mumanya otyo era ogenda mugjawa era gyebali bangi anti bangi naye ogenda mugjawa oba olyawo naffe tunoonya batuufu ate kati gwe weetaaga miggo yeetaaga miggo zize nnenzirina nazo zinoonya batuufu baani ate kati ndeke gwe ate ntwale bali oyagala mulalu sikyogedde anti ogambye mbu mukolaki era bwe mba ndi waakwagala era njagala gwe kuba kati gwe musajja mukulu owulira bali bato kitegeera kiki mwagala kugwa mu ggoonya omanye emyaka yo gyalina mbasaasidde omanye emyaka yo gyalina era obusajja obutono obumpi era bubeera bwe butyo ate ono oyo omanye omumala emyaka emeka sinza muzaala ate wano sikebera muntu nga yayambale asooke yeeyambule oyo nze temunsiriwaza munnaaye anyway kwesi before media tugusa ensonga emboozi eno ndowooza ogiwulidde katusube nti ofunyemu ekyokuyiga mu mboozi eno ekigenda eri abazadde abazaala abaana naddala ab'obuwala bano abaana beetaaga keya yaffe abazadde tuleme okugabayo abaana olw'ebyobugagga maama kozi yeyakufoosinga maama ne senga wange senga akyaliyo gyali naye kati bye naakakolako ate yeegomba kati aneegomba n'ab'okukyalo bennyini baneegomba era ne bwe tukwateekubo ne tugendayo be bayinza okunjogerako mu mwaka gumu katukwagaliza obeere bulungi kale sebo nawe mwebale kuno oleme ate kuyaayanira kuddayo kale sisobola ate oba n'omusajja omulala nti oba kumpasa bw'oba oli musajja mwavu ndi mufumbo woba oli mwavu oli mufumbo ndi mufumbo bwe oba ng'olinamu kasente ndi singo ensonga eyo gitegedde okitegedde ensonga eyo gitegedde ko abalabe puroguramu bajja kujja basajja ganga SB fama ku namba y'omukyalo oyo tebasobola njegabe tebasobola nabo balaba gwe banoonya kayinza ebyomukwano kati nabivuddeko baba baagala ki naze kunoonya ssente anti oliwo ekibanja nja genda nange ntemese nga bwe batemesa at least naye nga sizzeemu mukwano abakazi batemesa nabo tujja kuyiga kuba mmwe ababituyigiriza bizinensi nno nina ebizajja byange bwonna ebibiri ate golowooza mpisaako ssente ezaki mwegala okutemesa kiki bannoonyeeko ndidde nze ddiira nja kukubirako onkuunako kolera delivery ka delivery nkakola mu bulambulukufu ekitegeera ba nekikusansabula kubanga ekyamazima siki omukwano gwo ate kyemanyi tegukyaliyo namunsi ate nga onoonya muntu mutuufu kwasibifa media tugusa ensonga banafe atuteekamu akasente babasolange mimenisirapu baga nti gwena wena omukyala nga oliyeyo ogenda musomezeza ekikyalo ofuna pain ewalisenga cramps osooka kozesa kakakaswa ministry y'ebyobulamu kasange pharmacy drug shops ne mu supermarkets akantu kalungi nnyo pain egenderawo
tokkizibwa kubeera nga weta mu nsonga ezo ne pain. Bannaffe abaziwa and Sons kwana akedi yawo buli kalondwa bedding ziba mulina bakola delivery paka wo ku mulyango atenga balina quite ennungi babeta baziwa and Sons bo bakyesigaza ekya beddings. Kwesi before katukwerekereze katusubire nti omukulu atukubira essimu ng'afa kino ng'akunoonya mbadde manya alina okukubira nze katusubire nti kuba wasobodde okunoonya ennamba yo neyange yasobola ogifuna katusubire nti nawe totugaye nti bana yateka vidiyo mukajja eyo bannange kateka kati naswadde omusajja yaŋŋambye kino ndowooza nze abaaswadde ajja ti yaswala emirundi emeka nze abaaswadde nzeka. Okay, mbeere bulungi mweraba. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.